Federation, abanje abazogeredde, he came out to really strongly stamp out whoever agezaako zinyigiriza kubanga it is courteously given to you artists. It is out of courtesy nti the government yalowoozezza ku ndongo nerowooza ku bizimbu bye muyina nebategekerayo ensako eyo. It is out of courtesy. Teyabawadde kubagula nga balala we boogera, teyabawadde kubasiba nga balala we boogera. Era bingi byayogedde, by the way, n'abako ne byayogedde ku Bobi Wine. Anyway, wakisibireka n'abyogera. Ayogedde ku nnyumba yeebwe bajja ey'abayimbi eyo, be bamu ku bafrontinga that emboozi eyo esobolo, ennyumba ey'abayimbi esobolo okuba nti eteekebwawo. Kale nabyo yabyogeddeko. Kati kanjibalekere conversation eno tutandikirewo olunaku olw'enkya. Florence wanaatandikira. Mukama abankuumire. Stay blessed. Nga corporate eyo eri ku muntu nanyini yayimba ne company nanyini yayimba eyo gyegenda gye bayita corporate law. Muganda wange Bobi Wine nani musabye abayimba abaleke yakole ku politics. No muyimbi bwanga ayagala kulakulana naye abeerenga Bobi Wine. Bamuleke afune gye watandikirako. Kwegamba ye yatandikira ku bizibu. Ye ne Chameleon ne Baby Cool. Bamanyi bwe batandikira. Era Bobi Wine kukwano gwange era yajjanga nebuuza ko nga tuli bamukwano. Politics kati yawudde. Temukyali ba mikwano. Tuli bamukwano. Naye kwegamba kyenjagala okutegeeza abantu ono politics sente zize okuyamba abayimbi bo nga bakyakula nga industry eyo ekyayambuka teyafuna obuyambi g'obwo. Naye waliwo abayimbi abalala kati basobola okuyamba nabo bafuuke nga Baby Cool, bafuuke nga ba Chameleon, ba Kenzo, bafuuke nga ba Bobi Wine. Abo beetaaga obuyambi. California erina Hollywood, India erina Bollywood, n'Abanigeria kati balina eyaabwe evuddeyo. Ffe nga Bannayuganda kaakati tulina abayimbi abaana bangi era abantu bangi bw'otulina ku 100 abantu 446 milioni kwabo abantu abali wansi y'emyaka 3 bali kwegamba 8 ku 100 bakyali baana bato. Bendooza yaabwe ekyali wansi, bakyayiga ebintu bingi. Ebanetyo kaakati byetaaga mentorship. Nze navaayo okubeera nga mentor waabwe nga patron. So waliwo abantu abavuddeyo nga kati Alien Skin yali makanika, yali ng'afuuwa mmotoka, yava ekiboga nga mwana mwavu. Naye Alien Skin kaakati muntu mugagga agenda ng'avaayo. Ogenda okulabira ddala nti Alien Skin alina influence ku society. So mu nkola ng'eyo yeetaaga nga afuna navigation oba abantu abasobola omuyamba ne bamuwa amagezi, kola bwati tukola bwati, kola bwati tukola bwati. Naye si ku ddala gyalimu kubanga kyali mwana muto naye. Kwegamba obwegasi buno n'enkolagana yejja kuleetera ddala enkulakulana ku bayimbi. Era kino Kawunyemu 360